Entiisa egudde ku Port Bell Road wano mu Kampala. Omuntu atannaba kutegerekeka bw'asangiddwa ng'asaliddwako omutwe abaagusazeeko ne bagutwala n'okugutwala. Okutuukayo nga ndawo omuntu baamusazeeko ensingo yonna bagiggyeeko. Okusinziira ku batuuze b'ekitundu kino, ettemu lino likoleddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'era bakitadde ku bukuumi obutamala mu kitundu kino. Poliisi ebeerawo ssaawa 2-3 esaawa z'ekiro tebeerawo ate ekwata muntu ava okukola agenda mu bibye. Kubanga singa poliisi erina kyetuyambyeko yandibadde ejja n'ekola ki? Yandibadde ebeera ne patrol. Balina okuteekawo akayumba ate era ne basobola okuba bafuna obuvunaanyizibwa okusobola okulambulanga ekiro okutuuka okulaba nti ddala kituufu we bali we baateekawo we bali ku mulimu. Poliisi eyanguye mangu okujja mu kitundu kino okulaba ogubadde. Omuduumizi wa poliisi ya Jinja Road Eliyahu Moses Osega agamba nti kyannaku olw'ettemu lino naye bagenda kunoonyereza okutuusa nga bakutte abaalikoze. I'm going to send down my investigators to ask around. Maybe they will release some information to us. But we are not taking this lying low. Our eyes have been open. We are certainly going to do something about it. Oluvannyuma ekiwuduwudu kiggyiddwayo ne kitwalibwa e Mulago mu ggwanika okwekenneenyezebwa. Grace Nantale Kakooza, Stephen Kibwika, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.